Mukyala bambi agala okumuyamba agamba nti nno omwami yamuleka mu nnyumba ey'okupangisa kati amaze emyaka mwami tasasula nnyumba buli kaseera babeera ku poliisi akooyeeyo ntamanyi kyakukola naye agakuma ku magezi. Omukyala ono agamba omwami yamuzalamu abaana bali babiri, omwana omukulu ali mu siniya ey'omukaaga omulala ali mu siniya ey'okutaano. Olugero lwe alulumya bw'ati. Nova yagenda talabikako bwagira ng'azitako oluusi wayiseewo omwaka oba emyezi 6. Kati ono COVID talinyangako waka. Ate nga ne mabega era abadde awezezza omwaka. Kati bw'akomawo ate ayagala tubeere naye mu mbeera z'obufumbo. Tukamugamba obwekebeza tayagala ate nga baatugatta tuli bafumbo bampeta. Omunamu abaana bameka? Bali babiri. Kakati nagendako mu FIDA naye era ng'akola magye mu lukusa twali twazimba ennyumba yaffe ye Busoga. Kakati ate alina wano omukyala oluvannyuma wano Empereerwe yazimbawooko n'egomba ennyumba z'abapangisa naye bwe twamala okuzimba ate n'ateekamu omukyala omulala. Mwazimba babiri? Onako ku biwandiiko? Ebyawo. Akasala tuuka okukola endagaano n'alambira n'agenda yekka. Kati bwe yamala okuzimba ennyumba lwagimaliriza etumala okuzimbawo ennyumba yali ya bizinensi n'ateekamu ate omukyala we omulala we yali afunye obudde obwo. Naye nga wateekawoko ku ssente awo? Oba lwakuba yazimba mulimu twazimba ffenna twali twateesa buteesa bwe twamala okuzimba amaka eri e Busoga ne tugattibwa naye ne tuteesa tugule gundi. Anti wateekako ssente zo? Okwano nze sirinaako ssente. Tolinaako ssente? Kati okirayiminga kyawo? Kati nanti omusajja yatuleka mu nnyumba mpangisa ate batugoba. Kati nze sirinaako gundi yonna gye nnina nti oba yandeka mu nnyumba yawaka kati nze mbadde njagala awo waakiri batugabanye ennyumba kuba ziriwo ennyumba nga 6 kati ezazimbibwa. Abadde ajja ayongerako naye nga zasookawo 2. Kati bona okisula nga nwate oli mukazi gwe yateekawo nga yateekamu ssente ate nga tosangawo ssente. Anti kati naye bw'abadde nga ngamba naye nga ndowooza nti akikola kweroonya naye ndowooza nti waakiri singa tugenda mu mateeka abamateeka ne bamukwata mavumbavumba oba ye ng'asobola oba oliawo okutulaga ekituufu nti nno oli yateekawo banti ayinza okuba nga nnimba bulindi. Kati omwami akyabeera naawe? Anti tabeera nange eri kati abeerera ddala eri ewange takyajjira ddala oluusi ku lunaku olukulu naye ate kati awezezza n'omwaka mulama kati kyalinnyawo. Kati mu myaka egyo kumi abadde ambuzaabuza tayagala kuntange twagenda mu FIDA namubuuza nti oba osyanjagala wanti ali mukyalawo mbuulira oba sikyali neeyize. Yagaana okuŋŋamba ateeka magye mu lukusu tafaayo tayogera kituufu. Kati ntange saawanzikira obulabu obugundi sikyange yonna yagibonoona. Yakuleka mu zigo? Yennyabo kate nga batugoba. Abaana benkanawa? Abaana bakuze omukulu kati ali mu siniya 6 ali mu siniya 4. Omukulu ali mu siniya 6? Yennyabo. Omulala siniya 4? Ani abaweerera? Ye yabadde abaweerera. Naye nga tatufaako kuba bwe twali mu mateeka n'agamba nti ye kati tuyina bwe tukolera wenkolera kuba ze ndi mutungangoye ate tulina ne bwe tusulanga walala kati ye n'aŋŋamba nti ye agenda tusasulira bwe tusula kati nze nsasule wenkolera yonna yalizaako talina na kimu kyakola tatuwa kyakula talina kyafaayo. Takyasasula w'osula? Byonna babikola. Akoma ku fiizi? Ate kati engeri gyali musomesa abaana lwakuba nti wali waali we basomera kati era singa abadde nga sente aziwa mu mpeka era teyali zituwadde kuba talina kirowoozo kuba n'abaana benyini babeera ku ssomero babawa buyambi. Kugamba akikola lwampaka kuba na buli wengenda mu mateeka buli wentuuka nagendako mu kugundi empigi ku kooti ne baŋŋamba nti nno omusajja aba taweerera abaana kati batandikirako buli wamu bagamba nti soke tulabe ku ky'abaana.
kati abaana abaweerera abana kati abaweerera lwakubeera nti nno okusamba mateeka naye nga kisinga omuzadde kikulu kingi abaweerera kyekikulu abaweerera kati ennyumba yakomadde gisasula ayiseewo emyaka ndeza giringa mu 3 kati nga tasasula nga yeekwasa ate nga ne bwe yali era agenda okunoba ava ewaka yatulegera ebbanja lya mwaka mulamba ne n'atusuula mu nnyumba naye n'anoba n'agenda empereerwe yagendayokko okulusooka omwaka myaka kati giyiseewo ng'esatu emabega ne mmusangayo ne mugamba mune batugoba mu nnyumba nga tafaayo era teyatuwa yadde 10 naye nga tafaayo bagamba tibasobola kagoba mu nnyumba balina obbawo emyezi 3 nga muli omwo akati eno covid yadde yabaddewo naye ate obulungi batuli bubi bo tebagaana kiwulizaako ekyo kati kyekizibu kye tulimu kati oyagala kuyambibwa otya kati nze njagala wakiri tufune ewaffe naye terali njagala awo tugabanyewo tugende mu mateeka n'ogabanya wataliwo bulwana bulwanyi musajja kufunira wateeka abaana naye togamba tutunula kiri yagamba kiriko omukazi onoogabanya wataliwo bwaba nga oladi waliwo omukazi ng'ayingirawo ate yagamba nti omukazi ateekako ssente kati ayinza okuba ng'ateekawo ssente nga tolina bwonyinza kugamba nti amugabanyeewo maka mizigo kati ayinza okuba nga omukazi nga yamuteekamu ssente neyezimbira emizigo gye abakazi ennaku ze bateeka ssente mu basajja kakati nkole ntaza okulwanakula nti wafuna wateeka abaana bo oba kubasula basula naye bwewesi bakutire mbwe mugabane obanga mutabakula akolabanga omuyaaya agale okutwala ebiwedde kati nze nali njagala kuddayo okugondeka omwende ku poliisi kubanga ye poliisi bwagiwulirako waakiri yatyamu Kochenda mobili katonsa fama edobozi rafika omukyala bwato bwagamba byo byagamba temumbuuza nti ate ki bw'obiwulidde nga bw'obitegedde nange bwentyo bwembiwulira era bwembitegeera naye kyasinga okwetaaga omwami ono kyenalabyemu ayagala omwami ono ambuulire oba yamumala bagende mu mateeka basobole okubeera nga baawukana omukyala yeeyiye okusinga okubeera awo okumubuzaabuza tamuta ate tamuwa buyambi tamuwuliza tagenda yeewu we omukyagala kumanya omwami gwe oba omukyano wamuta kola ki mubulire ekituufu kanoonye ku mwami hello jebaleko ssebo kale ssebo nze senga wa mama Lilian Mama Lilian. Senga Nantale. Nyabo. Muli mutye eyo ssebo. Yesulu mama. Naye mujebale. Nkale ssebo. Eja COVID gibayisizza gitya? Bubi yali tukyakola. Kitegeere abasomesa ate mwe muli bubi nnyo. Yatuyisa bubi nnyo. Yesebo. Ate ne kigwawo nga teri etegekedde. Bwe kiri. Ene tubule ekyokukola. Kati mukama wange ensonga enkubizza ku nsonga ya muwala wange ono agamba wamuleka mu nnyumba okyamwagala oba wamuvaako ki ekiriwo wakati wo naye ati yakubuulira yeke yangamba nti amaze ebbanga takuwuliza ate bwakubuuza nti oba wamukyawa omute toyogera oseka busesi era nga bonsekeredde kati ekituufu kyeki kwanze mbadde njagala mujjayo muwala wange n'ennyumba yennyini babagobamu ekyo ye ansa yagifuna eriti nti ansa yagifuna dde tasobola kugamba ye yennyini akimanyi kati lwaki temugenda mu mateeka ne babaawula ne mwawukana mu mateeka kubanga mukyala wampeta oba afumbula nze sirina buzibu nti sola n'okumukwata nti bamukwate anti engeri gye mwafumbula mu mateeka ekyo kijjawo nga waliwo okusikagana emiguwa ngenze tukyasikagana miguwa naye ekitegeeza wamuta naye tube twagala omute mu mateeka ateri ayinza kumukwata
Anti bwe mutengana mateeka wabeerawo bye mukaanyako kati ng'abaana abo n'ebbanga lyamaze ng'ali naawe. Gwe kulwaki ombuuziza ebibuuzo ebyo? Anti njagala kumanya. Gwe kulwaki okimbuuziza bw'otyo? Anti ate nga nange kibeerako naagwe kwogerako naagwe alive. Kibeera na kibuuzo kizibu kyakukuddamu. Namunene tokwasika embeera zo si nnyangu tokwasika. Nkikuddamu ekyo omuntu n'akyetula ku simu bw'ato tusobola. Kati tutuule ddi twogere? Simanyi ndiiganga kati. Ovaayo ddi? Sirishiwa bulungi. Kale naakuddira. Omwami omuwulidde byayogera abawozaffe abalungi omukyala omuwulidde n'omwami omuwulidde byayogera kakati mu ku mukyala amagezi akoze magezi ki. Hello wanji sebo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukazi Muhammad Nasib Bentambire. Yes sebo. Kakati omukyala tumuwulidde obuzibu bwe. Naye kigala mugamba nti talinda musajja. Kubanga talina kyamusibye nti amusibidde mu nnyumba. Ate tannakaddiwa. Nze ngamba yeenoonyeze obulamu obupya noonye obufumbo obulala. Kazi Muhammad Empambire. Tuyanze kazi we Muhammad Empambire bw'atyo bw'agambye nti teweesibwa ku musajja atandika obulamu obupya tonnakaddiwa nnyo. Aba yakulabyeko nno. Hello ali ku ssimu. Wanji sebo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Hello. Wanji? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Kiri wano bannange. Aha. Hello. Wanji? Hello. Wanji sebo. Achamanyi tegakuggwemu. Okay, ankole bwenti. Waalaikum wa rahmatullah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Haji makuru kavuma. Yes sebo. Wanji? Mpulira bulungi. Nkuwulira bulungi kati. Sookera ddala omukyala akimanyi nti omusibipa guno nabadde siri wagguleeta naye lwakuba abantu bangi nnyo abali mu mbeera eno bangi bampadde musiba mu mbeera nga bwegiti asooke ndaba ono. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Ishaka ku Madina Islamic Nsandi Katereke. Yes sebo. Nja kusooka kwebaza amalezi. Yes sebo. Oyina akagambo k'ogambye omulimu teguliiwo okugeza nga ffe abasomesa. Tetukyasomesa. Genda weetaalisa ogulaakuumako akakamula ebikajjo, ogulaakuumako ice cream. Waliwo ebintu bye balina otandika obulamu bupya. Popcorn. Popcorn. Waliwo ekyuma kya popcorn kye nalaba nga kifulumya popcorn temuli yadde akasirira n'aka. Obuzibu kiri ku ssente naye kyenategeera ajakkiriza kibanja mpola. Atta kwesiga otalinawo obuzibu. Aba mutukuumire nnyo. Amiina ya rabbi. Nga tugenze ku mulamwa. Nabbi tukwebaza olw'okutunuulira embeera eriwo n'ogireeta. Essebo. Naye ebiseera ebisinga bagamba eddya ebbiri kola ki? Tukusooka mwana. Asita. Kabanga oba kakika attachment awo. Ebirala byonna byowulira abakyala mufumba lwa mwana abaana bange n'abalekeraani n'ebifaanana bwe bityo. Kubanga ebiddira n'ebidda tebiba biki. Nina we nabadde ndi nendaba akantu ng'oli agezaako okugamba muwala we nkya gw'oleetera omusajja okukola kino temuwa basajja peace of mind. Wapulira omukyala ekirungi kwali enjogera ye. Oyinza n'okugamba yadde empeta naye nga teyava waka wennyini
waliwo omuntu agamba nengezaako bakadde bange nekiganza naye ebigambo bye nengenda ku poliisi oba tugezeeko poliisi yabwe bannaye poliisi yadde waliwo poliisi n'omuntu wabwe naye si ye best resolution si kyekintu kyewali badde weekubako kubanga tukyayina bakadde baffe bayimaamu baddawa bakadde baffe abakuze enzija baddawa bataata baffe bamaama baffe bassenga bakojja abaatuulanga mu nsonga ne muzigonjola mwaddawa mwabasuula ebbali ekisookera ddala jaziira nzija okuwasa ewammwe maama we n'atandika okuŋŋamba ngeza nti omwana wange nze mwekuliza mwana wa kikazi kyonna janguwaki waliwo byotajja kugamba maama akakojjoba ebintu bifiira ddala kuva ku ntandikwa naye naaligambye bwe nti bwe mpuliriza omukyala tayagala kudda mu bufumbo lw'abaana ayagala kudda mu bufumbo oba kuva mu bufumbo mwabyanfuna akulembeza nnyo ebyenfuna mu byayogera omwana ali mu siniya 6 ne siniya 5 baba bali myaka 16 musigala nga weebuza yaddadda lwaki temuzzangako baana abo awo nawe waliwo ekibuuzo yesu ogambye ajja omuntu asobola okujja ne muzzaako najja n'ofuna weemukolaki kitegeeza okwawukana kwatandika dda ate kukyaliwo ate togenda kukutaasa wabula ky'olina okukola kwata abaana obamuddize ogenda otandika obulamu obupya ojja kwesiba kukutuula ku maggwa gajja kukufumita tojja kutegeera binaddirira saba Allah akuwa omutima oguguma ebyo si bye ebintu ebiri mu dduniya byokka by'otunuulira ffe tumaze okuva mu gwokubiri tetusomesa tebatusasula okuva mu gwokusatu tetukola naye Allah atuyimirizaawo mu mbeera y'okutetenkanya ajja ti muganda waffe genda otandika obulamu nga naffe abasomesa we tubulimu kyolowooza nti tekisoboka mu maaso ga Allah kisoboka kyolabanga ekizibu kyanguwa nga weesigamidde Allah weesigamire Allah oba weesigamire Katonda wo nga wempulidde babagatta naye va mu bya poliisi bagenda kukulyako ssente omunaku ku poliisi bamulya n'adda ne mukati ajisaaka ku Madina Islamic tweyanzege ku 92 satufama eddoboozi affe kati mu programu enkya eyaleero tuli mu ssaawa ya muswiba. Hello wangi sebo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale sebo tukuumira nnyo mu ddala empeereza yasaba Allah kutwongera ebirungi byonna by'osinga okwagala kuno kunsi mu kwakhira. Allahumma amin. Hadis hasa ensonga gyayogedde nkulu nnyo omuntu wa wansi poliisi ekulyako ssente yo. Maama oyo nange mu kumuwulira obulungi abadde ayagala byaki byamula tebula omubuuzizza kasita abanga aweerera abaana tewali ki tewali buzibu kuba mama buti ekimwelemesa abazadde kwe kubanga omulekedde obuvunaanyizibwa ate nawe n'okola tebula mama bushi wankwagala nnyo tosala gwakawola nga tunaakola ki kyobulaba omugale kangunegereko n'omwami tukole ki tuwulire n'omwami alaze n'agamba ye waagera tamulinaako ki talina buzibu n'ensonga naye ali mu lokodawuni yeeyiiya amasomero baagakola ki bagaggala maama amagezi gemuwagene naye atandika obulamu obupya abe ku bya poliisi ku 92 satufama eddoboozi Afrika tuli mu programu enkya ya leero tuli mu swiba. Mukyala Matovu Jeweli yagambye bambi omukyala oyo agende mu mateeka kuba yamuleka mu muzigo senga yamuzimbira naye abasajja omusajja si byaliko. Musajja atuneka musomesa ali mu lockdown. Omusajja waaganira okuzimbira omukyala asooka nazimbira omukyala owokubiri nazimba simenye emizigo nateekako omusajja omukyala onaatekamo omukyala manya nti waliwo ensonga abakyala kino kankibabuulire muleke okutulira ebintu by'abasajja nga mwe temuteekamu abasajja banonye kati bakazi ababateekako ababongerako valio gwe lwotuula obutuuza waka noloza nti ojja kutuulaawo osokoole enjala omwami aleete buli kimu n'obwomunda abuleete azimbe ennyumba akupangisiza emizigo osimeyo okole otya bw'olaba ng'omwami ng'alina watadde ekizimbe nga twenadde n'ekikumi n'ateekawo omukyala omulala manya nti oyo omukyala gw'ataddewo alina ssente z'amutaddemu okujjako ng'omusajja aliko kikyamu tayinza kuleka mukyala gwalina mu baana abakulu nazimbira omukyala atalina baana okujja nga aliko ekikyamu era manyanga nti kitegeeza nti oli
aina amupika na kyamupikamu yamuteeka mu ssente era n'omulamwa ogw'okumuzimba yagumta. Can you imagine omazina omusajja abaana omwana myaka 10 senior 6 abayingidde myaka 17 18 okyali mu muzigo kitegeeza tomuzimbye kati wazimbira oli oluusi gwatalina mumwa kitegeeza nti oli yamuzimbye. Abakyala mutunuleewo nnyo babagaana okukola ate nga kugaana okukola ate nga alina omulala gwaliko yaakola kati ne bakunyigirizaawo gw'oli wano tokola eri bakola bo beezimba gwe bagenda kukoleka mukazi gwe bunaakeera enkya ng'amaze okuzimbira oli omukyala mutedde mu ssente azimbe gwe nga bakoleka mu bupangisa. Mukanula amaaso nga munoonya ekyokola. Bwagaana okukola kolera awakaawo yiyizaawo awakawo oba okolera oba okolewo ka bizinesi kokateeka awantu oteekemu omuntu nga tova waka kikuma kibatayagala kuva waka naye olinawo gw'otaddewo asobola okuyambako n'akola akasene n'akakuleetera n'obeera ng'okola ki ng'obaako nalina akasene koweko. Naye abaami kati batunira bakazi balina ssente nze mbabuulidde bajja baleka mu nnyumba. Hello ali ku ssimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuchena mubiri katonsa fama edoboza fika abakyala mukole munoonye ekyokola muleke okutunulira abasajja.